Okay, agituddemu nze Jjo Julia Mukakooza munnamawulire omukugu emyaka 15 n'okweyongerayo nga ndi mu field y'amawulire. Ensonga nziraba nga nammwe bwe muziraba eyo, naye okuteekako obukugu kwe kulaga nti tulina ekyenjawulo kye tukuleetedde ku mukutu gwaffe guno, era tukusaba okigobeerenga bulungi. Nina muganda wange Drake Kingi ku kamera, era mwetegefu okutuusaako ekifaananyi eky'engeri zonna, naawe omulabi okigoberere bulungi. Olwaleero tukuleetedde omusajja omusomesa omukenkufu eyakuguka mu nsomesa eza science ow'embeera z'abantu nga ye Mwami Kibuka Francis, ate nga munnabyanjigiriza. Ssebo Mwami Kibuka, nkusaba obuze ku balabi baffe. Neeyanziza nnyo moderator wa programu eno Mwami Kakooza wamu ne muganda wange era muto wange ali ku kamera. Erinnya nze Kibuuka Francis, ng'era bwe bannyanjudde mpozi kye baleseeyo, era ndi munnabyamizannyo. Neeyanziza nnyo okuba wano nange okubaako ettaffaali lye nsobola okugatta ku nsi yaffe Uganda. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzeege musomesa. Ssebo erinnya ekitiibwa ekya musomesa ogenda kikkiriza kye kibanga kitukolera mu programu yaffe eno. Omulabi waffe era atwegesa amaaso, twagala okubuuza gwe nga ggwe Uganda ogirabye otya mu sabbiiti emu? Ogirabye otya? Ebibuuzo naawe ogenda tuddamu mu bubokisi bwaffe ng'otubuulira Uganda ogirabye otya mu sabbiiti emu. Ekibuuzo kyange kisooka musomesa, okimanyi bulungi nti akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga kaggyibwa eri mu kibuga ekitebe kyako ne kidda wano ku luguudo lw'Entebbe e Lubowa, era ne wabaawo enteekateeka eyakolebwa okusunsula abakulembeze abaagala ekyobwa pulezidenti mu ggwanga. Kye kyasooka. Mu abo tulina 8. Tulaba Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni, tulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina kya National Unity Platform, tulaba Mwami Sserunga Mubaraka Mugaati gwa Bata, tulaba Mwami Robert Kasibante, tulaba Mwami Nandala Mafaabi, tulaba Mwami Mugisha Muntu ne Mwami Buliira. Ate bonna balina ebibiina by'ebyobufuzi. Naye tubadde tuludde okulaba akaluku bwa pulezidenti nga kayingiramu abantu abalina ebibiina bokka, naye nga tulabamu ne ba independent. Mwami Kibuka, tukusaba oyogereko mu bufunze ku nsonga eyo. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Ekisooka nga bwe kiri nti buli luvannyuma lw'emyaka 5 tuba n'okulonda mu ggwanga, kirungi nnyo nti ne ku luno era kuteekeddwateekeddwa. Ennaku z'omwezi 23 n'24 omwezi ogw'omwenda omwaka guno, akakiiko k'ebyokulonda mu maka g'akamapya kasunsula abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga mwe muli omukulembeze aliko kati General Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni n'oyo eyamuvuganya ennyo mu 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu wa National Unity Platform n'abalala. Nga ensonga bwe tuziraba ku luno kirungi olw'ensonga nti nno gavumenti n'abateekateeka baafubye nnyo okulaba nti abantu bonna abeegwanyiza entebe balinako emirandira. Ekyo kirungi eri demokulasiya okukula, era bonna abazze bakola enteekateeka eyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi nga kampeyini zitongozeddwa oba okunoonya obululu nga kutongozeddwa, buli omu yalaga gy'agenda okukolera oluwalo lwe oba gy'agenda okukolera empalo ze ez'okunoonya obululu, kubanga bwe baba bakoonaganye tuba tujja kulaba obuzibu. Poliisi erwanagane nabo, erwanagane n'abantu, era ne biba nga tebitambula bulungi. Kakati omukulembeze w'eggwanga aliko yatongoza manifesito ye e Munyonyo n'atandika enkuŋŋaana ze ez'okunoonya akalulu mu Luweero, era nga eyo ebiseera ebiyise yayitibwanga Mekka ye. N'avaawo ne yegenda mu baganda baffe abalango mu bitundu bye tuyita ebya Mid North. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda mu Busoga, mu bitundu bya Busoga. Kampeyini zonna zaatandika bulungi, nga buli omu
agenda nnyonnyola abalonzi oba abantu aba bulijjo kiki kyajja okubakolera lwaki yasaanidde okufuna entebe eyo oba yasaanidde okuweebwa obululu asobole okuwangula entebe eyo naye kakati mwami Kibuuka ku nsonga eyo y'emu tulaba nga waliwo abataataaganyiziddwa abamu baba bateeseteese okuyita eno ate tulaba ebyokwerinda nga babayise eri kyokka nga tulaba akakiiko k'ebyokulonda kaabawa omukisa ne kabawa n'abasirikale ababakulembera ate abalala bo tulaba n'abasirikale baba bagoba baba bakola ki tetumanyi gw'okiraba otya awo kakati mpozi mu nyanjula yange ndyazaamaanyiza ba kandidate abalala abeesimbyewo naye ffenna tujja kukitunuulira okukikkiriza nti abantu babiri be tusinze okusimbako omulaka weewaawo omukulu Nandala Mafaabi ku FDC mukulu Munyagwa Mubaraka n'Olusaniale n'abalala nabo balina ensonga zaabwe wamu ne General Gregory Mugisha Muntu n'abalala nga wetwalaba naye mu demokrasiya kirina okubeera nti omuntu akkirizibwa ng'amateeka bwe gaateekebwateekebwa atunulidde etteeka erifuga ebyokulonda by'omukulembeze w'eggwanga n'ebirala ne Electoral Commission nga bwe bakkaanya ti bakandidate bagende mu bifo ebyo nga banoonya obululu nga tewali abakuba ku nsolobotto naye obuzibu tulabye nti bakandidate abamu ate tebakkirizibwa kuyita ku nguudo. Ekizibu ekiri mu Busoga nti amakubo agagatta naddala ebitundu nga Iganga ebitundu nga Mayuge gayitamu nnyo emmotoka z'ebyamaguzi eziva e Kenya. Poliisi eyinza okuba nga ze zimu ku nsonga de tennaba kuvaayo ku kyatula naye osanga eyinza okuba ze zimu ku nsonga zeewa naye nga okulemesa omuntu oyinza okumulemesa okuyita wano we bamumanya abantu b'ekibuga bamanya mangu omuntu we bamulengerako bo bakwatiddwa omubabiro naye kati gwe bw'obanga ate omuganye n'ayita eyo mu byalo mu Nsokolo oluusi oyinza okwesanga nga weeteeba omupiira ng'olowooza nti omugobye mu kibuga kumbe gy'ayitira te wali be yeetaaga. Kaakati abakadde ababeera eyo mu kulima ebyabwe abataagala kujja ate mu byabufuzi ate gwe wennyini n'omugamba nti yiteeyo kale bonna obafeffetteyo obagatteko. Kati poliisi yalibadde ensonga poliisi n'abalala ab'ebyokwerinda betulabye mu butambi obw'enjawulo nga bamuziiza okuyita mu matawuni gano baali badde babaako kye beetegereza era basaana bwe baba nga bakola briefing ne debriefing ensonga eyo bagitwale nga nkulu ate n'ekirala obutalabikanga abali partisan oba alina kyekubirira waakiri bo baali badde bakulembera campaign trail y'omuntu oyo ne bamutuusa mu kitundu gy'agenda okuba olukuŋŋaana ne bakuuma ne balaba nga traffic teri disturbed n'enkola y'emirimu nga tetaataaganyiziddwa. Okay, ekyo webale nnyo webale eddala mwami Kibuuka omulabi waffe twagala okutegeeza nti programu yaffe eno ejja kukuggirangayo buli keweetaaga. Musomesa ensonga y'abantu naddala abakwatibwa mu biseera bino ebyakalulu tulabye omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform buli kadde alaaja n'abantu bange babakutte abantu bange babakutte ng'omu ne kuwa b'okwerinda be baakateebwa oluvannyuma lw'ebbanga ekyo tekimutaataaganyeemu era kimutaataaganya mu nkola y'emirimu naddala mu kampeyini nga bwe ziba zitambula naye osobola okumumuggyako ne kimuluma era ne kimunyiga naye weetegereza nti gwe bw'omuggyeko n'agenda mu kkomera n'omukuumirayo bantu bameka ate obusungu bw'oli mu kutanula ne bakulaba nti bino byakwekubirira mu by'obufuzi okimanyi nti ate obusungu obwo oyinza okutanula abantu ne bamuwa buwagizi so kaakati byonna byonna era tulina okwetegereza abakwasa amateeka n'abakulu mu gavumenti ebintu ebimu babikubenga mu ttooki nze naawe tusobola okuba wano nga buli omu alina ekibiina kyawagira naye tutula wansi ne tusunsula ensonga ng'abantu abagundiivu buli kintu kyonna bw'okikola kibaamu ze tuyita advantages ebirungi ne disadvantages ebibi kaakati
buli kaseera abantu abali tekiniko mu nkola y'emirimu mu gavumenti balinanga okwetegeeza nti bwe tuba tugenda okukola ekintu kirimu birungi ki era kirimu bibi ki. Nze ndaba tekyalyetaagisiza okuggyako omuntu singa bamuteebereza oba singa bamusanga mu bumenyi bw'amateeka. Awo ebitongole by'okwerinda biba bya ddembe. Okumujja mu balala ne bibaako ebimutereka era n'atwalibwa mu kkooti amateeka ne galamula. Okay, kakati omuntu yali ebuuzizza lwaki olowooza ku mulundi guno tetwafunye ba independent mu kalulu k'obwa president nga bwe kibadde kibeera mu biseera ebimu? Nze era ensonga eyo nagisanyukidde. Ba independent bano bakosa nnyo enkula ya demokulasiya yaffe ng'eggwanga nti bafuuka bannampawengwa ate bafuna amalala naddala ng'oli ayiseewo oba ng'asobola okukola obulungi. Kyabadde kirungi nnyo okubeera nga tetwabafunye era neebaza ab'amateeka okuba nti baakugidde enteekateeka efaanana bwetyo. Twagala omuntu abeeko waali, abeeko olubengo kwatambulira olumanyiddwa nti ndi wa NRM, ndi wa NUP, ndi wa Lusaniya, ndi wa anti, ndi wa FDC. Ekyo kijja kuyamba demokrasiya waffe okukula. Ate nze mu kulaba kwange gye bujja kigenda kutuuka ekiseera nti ebibiina bino bigenda bimiribwa. Tujja kutuuka nga tulina demokrasiya agundidde, nga tulina n'ebibiina 2 oba 3 abantu bye bakkiririzaamu nga mwe tutambuliza enteekateeka zaffe. Kirungi nnyo okuba nti twabafunye bannakigwanyizi bannampawengwa tetukyabeetaaga mu byabufuzi. Mu kibuga njagala okubuuza, bw'otunuulira entambula y'akalulu n'okunoonya kwako ne agenda z'abakandidenti bano bonna 8 ze batambuza, gwe agenda ki gy'olaba enaakolera bannayuganda obulungi? Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Okusalirawo bannayuganda ani gwe banaawa obululu si kyange ng'omuntu, naye tukuba ttooki mu miramwa bannaffe abeesimbyewo gye batambulirako. Bw'otunuulira omukulu akulembera eggwanga era azzeemu okwesimbawo, General Yoweri Kaguta Museveni, ye atambulira ku mulamwa gwe tuyita protecting the gains. Okulaba nti tukuuma oba akuuma ebyo ebifuniddwawo. Ye ebbanga lyabaddeko erikunukiriza emyaka 4, eggwanga alina we yalisanga era lirina we lituuse nga yali mu bukulembeze. Era bw'oba ojjukira omwaka oguyise twalina ebiseera ebise tubadde tulina kye tuyita NRM manifesto week, yeri mu buyinza nga balaga achievements kuyita mu bintu nga emyoga, kati waliwo parish development model, eggwanga okukola enguudo, amakolero, ebyenjigiriza n'ebirala. Era nga NRM nga yewa maxi kwayo eri mu gavumenti ng'ebiseera ebisinga egamba eri mu bitundu 8 n'okweyongerayo. Kaakati omukulu oyo bw'abanga mulamwa waagulaba bw'atyo era n'abamukkiririzaamu, tewali buzibu. Bw'otunuulira omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu wa NUP, ye omulamwa gwe gwonna ne bw'ogutunuulira oba oyiseewo oba oyiseewa, gwa kukyusa bukulembeze, okukyusa omutwe n'abo abatambuza obukulembeze mu ggwanga. Era gy'emiramu abantu nga General Mugisha Muntu, Olusaniya, Munyagwa Mubaraka n'abalala, okuggyako oyo amawulire gwe gaalaze ng'ate akubira kampeyini omuntu omulala nga ye teyenoonyeza kalulu oyo, kati ye tetuyinza kumanya ssaawa eno. Naye buli ono omukulu yagamba mundeke enkyaliwo, ebyo byonna ebifuniddwa tubikuume. Abalala bagamba twagala kukyusa bukulembeze. Kaakati tulina layini 2, abeewo erina abaayo n'aba agende tukyuse gavumenti balina olw'enjuyi zaabwe. Bingi nnyo ebigenda okwogerwa mu kampeyini zino, ebimu bijja kuba biddinganibwamu kye tuyita rhetorics, ajja kuba baleeta ebipya. Naye kyenzudde mu kampeyini zaffe wano, bakandidate bangi bakaluubirirwa nnyo
okubuulira abantu ebintu ebikwata ku bitundu byabwe. Ekyokulabirako abantu bawaggulu eyo si bbanga ddene nga bavudde mu lutalo lwa Kkonya. Aba Mid North, aba West Nile naye baali bava mu nsonga z'Abajima Orisi ne ba Ali Bamuzaaba abatawanyanga. Abantu abo tojja kugeraageranya mbeera na kiri mu Central. Mu Central abantu bali mu bizinesi, batambuza bizinesi zaabwe, batunuulira ebyenjigiriza, batunuulira ebyentambula enguudo zitya. Naye waliyo abantu abo nga kati eno bw'oba mu Buganda oyogera ku masannyalaze, stability of power, electric power, whereby business ezisinga mu Kampala Metropolitan zitambulira ku masannyalaze, oyinza okwesanga tekijja kukola mu Abimu. Abimu ojja musuubiza nti ngenda kusaasanya amasannyalaze, naye essaawa eno akozesa mafuta, akozesa oba emisubbaawa n'ebiringa ebyo. Oyinamu bulya ku byamafuta kuba akajenereeta akatono abakasobola ayagala kutunula nnyo byamafuta, naye abamu ojja mugamba electricity transmission of electricity around their villages nga talabanga na ku muti gumu guyimire guliko waya. Oluusi oyinza okwesanga message ekola Kampala terina kukola eri, naye wadde ate zirina okukwatagana nga zitunulira omulamu ogufaanagana. Ekyo bakandidate baali badde bakitunya ne bayongera okukyetegereza. Then n'ekirala campaign zaffe zigenda abantu ne bazingizaamu obwaddiikuula oba obwakabampaane ne tuva ku miramwa. Oli n'owulira nga avumirira muceere, oli n'owulira nga agaba muceere. Si kibi abantu bawa ekyokulya, naye abantu baleme kutunuulira bannayuganda nga abagulwa ebyokulya, nga abagulwa sabbuuni n'obusente obutono. Tutunuulire miramwa. Emiramwa gye gikulaakulanya demokulasiya mu nsi zonna ze twegomba. Weebale nnyo, weebale ddala omusomesa. Kakati okwebuuza kwa munnayuganda yenna, omuntu yeebuuza bano bazze 8, baagala bendera y'emu, abalala bazze 6, baagala bendera y'emu. Amakubo gaasalwa buli kibiina okufuna bakandidenti abatuufu abakikiikirira. Ng'ovudde kuba president, kubanga kuba president bulina ekiti kyabwo. Kati bino ebifo ebirala tulina betuwulira bamyefulaga, nze ja independent, mbikoze kino, nze nayiseemu mundeke. Entalo ezo olaba zitulekawa mu kalulu kano ke tugendamu ku bifo ebirala. Ekizibu ekyo kikyaleme okunogerwa eddagala. Ba independent gye bayise be bamye flaga naye n'agenda mu bantu bamuwa obulu n'ayitamu. Oluusi kiraga nti kuyinza okuba nga okugaba flaga mu kibiina waabaddewo ebirumira. Ekimu ku bireese ebyo era bw'otunuulira njaku ekyokulabirako ky'ekisolo twalina akalulu k'omubaka omukyala nga omukiise waabwe afudde, yali omujjukira omukyala yali deputy minister wa state minister wa defense ne veterans affairs bwe yafa. Bateekateeka okulonda NRM neeronda FDC NUP n'abalala ne balonda ba candidate. Kaakati waaliwo NRM gwe yaleeta nga owulira complaints ku ground si munywevu kino abakulu be bamwagadde naye si bantu, nga avuganya oyamibwa kadi gwe bali bayita mukyala Akifeeza. Bwe tutuuka mu kulonda bw'otunuulira mukyala Akifeeza kye yakola official candidate w'NRM yamukuba obululu buyitirivu, era bw'oba ojjukira nti bwasukka n'omutwalo ogumu ekitunu wali talina nawe agambye nti bamumye obulu. Kati abantu oluusi bafuna obutamatira nga ye alaba akoze era nga ye alaba ground agiyina ku lulwe n'alowooza nti bwe baba bamumye fulaga asobola okujja obwannamunigina n'awangula. Abalala babanga abataataaganya enkola z'ebibiina, era kirungi nnyo ebibiina ku luno ebyesowoddeyo abamu abaagala okujja kubwannamunigina ne bigezaako okulaba nti bibazikiza obutajja, naye abamu abalaba nti ground bagirina bwe banaawangula ate baleme kujeemera bibiina byabwe kubanga bakyali bamemba b'ebibiina ebyo. Era nsaba ebibiina bibaanirize, naye bw'abanga mu biseera by'okuba campaign abasiiga ebisooto ayogera kino na kiri aliwo kubakuba bukubi, ekyo si kirungi. N'olwekyo kye ŋŋamba abazze independent mugezeeko okutuula mwetegereze
emiramwa kwe mulina okutambuliza campaign zizammwe. Temuvuma, temuvoola bibiina kubanga bali be bamaama bammwe. Temwewaggula, bwe muba muwangudde muddeyo mutambulire ku mulamwa gwabwe. Bwe muba temuwangudde era muddeyo mutambule n'ebibiina byammwe. Omukisa omulala gujja, eno si y'enkomerero. Ekyo kiri kubeesimbyewo. Yeah. Kakati ate omulonzi by'omuleseewa mu ndowooza ey'ekikugu. Abalonzi kati constituency za Uganda zirina ebyenjawulo bingi. Ojja kusanga constituency nga omuntu ye muganzi ng'omuntu naye ng'ekibiina tekimuwadde kaadi mu constituency eyo. Sijja kuba nokolayo kubanga saagala kubeera biased. Basaala kuba nakyekubirira. Ojja kusanga ekibiina kyo kirina engeri gye kyakolamu enkola zaakyo naye ng'omuntu oyo ate ye muganzi. Era ng'abantu beetegefu okumuzza. Kati n'olwekyo ekibiina nakyo kirina obyetegereza n'oyo omuntu eyeesimbyewo. Then waliwo abajja okwesimbawo nga constituency mwe bava zigendera ku miramwa gya kibiina era nga tebasuubira kuwangula oba ng'okuwangula kujja kuba kuzibu gye bali. Ebyo nabyo bo bennyini beekube mu ttookera n'ebibiina bye bitunuulire. Naye nga mu byonna omwana ne bw'abanga yeewaggudde wano na wali nga tuddayo twetegereza enteetakamiza Bayibuli egamba nti oli bwakkiriza nti bannaaye ne bw'atawangudde oyo bw'aba awangudde agamba nti bannaaye nali nakyama naye nsaba kukkirizibwa nkomewo tutambuze ekibiina kyaffe, nsaba bwe kyalibadde kikolebwa. Ekirala nga tutunulira amateeka, twalibadde tuba naye mateeka ng'agaga nti omuntu ono azze independent ng'awangudde ngali yeewaggudde ku kibiina mu nteekateeka eyo yalibadde aweewa waakiri omwaka mulamba ng'ali mu parliament oba mu kifo kyonna ekyobukulembeze yeerowooze ne paati yennyini emupoloote asobole okukomawo era etteeka libe nga libakkiriza okulangirira nti nzizeyo mu kibiina kyange oba ngenze mu kibiina bwe kiti ng'ajja kukikolera okusobola ebyo byonna byonna nga tugendera okunyweza demokulasiya waffe. Okay. Webale nnyo, webale ddala musomesa. Omulungi atulaba era atwegesa amaaso. Programu yaffe eno nakutegeezezza ekujjirayo ebyo ebikulu ebibadde mu sabiiti ennamba. Olwayo tutunuulidde ebibadde bikwata ku kakiiko k'ebyokulonda ddala ku bwa pulezidenti n'ebirala naye ne bino ebifo ebya wansi nabyo okusunsulwa kugenda mu maaso mu bukiiko ebyokulonda. Mpozi muganda wange katono nnyo kankulya ekimuli. Nze nina endowooza egamba nti demokulasiya omutuufu alina okutunuulira ebifo byonna bye tulonderako. Gwe nga tonnaba okutunuulira mukulembeze n'obwero si wano buno bukulu nnyo kubanga bw'okuba enduulu oyagala kusasula poloti oyagala kutunda poloti nga tekuli mukono gwa LC chairperson oba memba wa komiti akkiriziddwa okukola ekyo oba oyiwa nsaano ku mazzi. N'olwekyo mu bifo byonna byonna tubitwale nga bikulu. Ebibiina by'ebyobufuzi bifube nnyo okulaba nti bizimba amatabi okutuuka wansi bisimbe emirandira tube ne demokulasiya omulungi. Mpozi era n'ekirala abantu baffe muyige nti okuvuganya mu byobufuzi si lutalo, si kulwana, si kukubagana, si kuwalaggana. Biggwa ne tutambulira wamu. Yes, okay. Waliwo abantu bo naturally nga babyantalo. Nga baleeta entalo mu biseera byakalulu nga tebamanyi nti balina baganda baabwe balina mikwano gyabwe balina kitaabwe balina baani abo bawa magezi ki mu kiseera kino kye tulimu. Ngenda kozesa statement ey'oluzungu. Omuntu osobola okukula mu myaka naye n'otakula mu bwongo. You can grow physically but you fail to grow mentally. Kaakati ekintu kino ekibaawo akaseera ng'eggwanga lina okweyongera obulamu bwo famire yo ekitundu mw'otambulira n'eggwanga lyonna birina okutambula. Lwaki okuuma empalana? Bannaye muve mu bintu by'empalana. Kuno okuvuganya gulinga mupiira. Tiimu yo leero abagikubye bagiwangudde leero enkya esobola okuwangula ate muyige n'okusikangana mu mukono muvujje empalana mu byobufuzi. Oluusi tebibayamba mwereetera muteekawo enkonko wakati wammwe ne bannammwe si bintu birungi mubyesonyiwa era abo bonna bonna ababikola mbasaba you need to man up, you need to seek for wisdom and become politically mature. Omuna mwebuzaako n'angamba nti tuba n'enkambi
kati nze enkambi yange bweba bweti nze nkoli kinange ninakuvunza oli nange tuwangule enkambi ezo bw'ozoogerako ki ng'omukugu mu bintu bino omuntu waba wanuupu asigale nga wanuupu awagire wanuupu oba walabirayo eddala nti asobola okuwagirako NRM naye asobola omuwagira naddala mu kiseera ekyokulonda nga basuula akalulu abo. Kakati ekintu ekyo kya njuyi bbiri. Ekisooka njagala kujjawo ekigambo nkambi. Obwo obubondo obwo obulina kye bweyagalizanga bwo oluusi nga tebutunuulidde bugazi bwa ggwanga. Kaakati era mu bintu bino ebyokulonda bya njuyi bbiri waliwo oli n'atunuulira ekibiina nga ne bw'okola otya yatunuulidde ekibiina. Tukuze nga tulaba bakadde baffe naddala mu bitundu emuli n'agamba nze ndi wa DP obeera esaani nze ndi wa NRM obeera esaani naye waliwo n'omuntu agamba nti nze nga bwana George bw'oba weesimbyewo nkuwagiranga gwe nga situlidde ekibiina mw'ova. Nabo abantu gye bali era tubawa ekitiibwa. Bwe tuba tubaagala balowooze nga bw'oba oyagala balowooze ku mulamwa gw'ekibiina gwokka ng'era batunuulira bakandideti ba bibiina, fuba nnyo okulaba nti obapoloota mu bulungi so tobakaka kuba nabo baba n'ensonga zaabwe lwaki atunuulira omuntu nga yoli ayinza okuba yakula naawe ng'akuliramu obwesigwa, omuntu oyinza okuba nga omuyamba mu mbeera ez'enjawulo, omuntu oyinza okuba nga ekibiina ky'olimu si kyayimu naye nga alaba emiramwa kw'otambulira gijja kuyamba ekitundu kyammwe okukulaakulana. Bonna tubawe ekitiibwa. Abantu bakupoloota mpola mpola obajjeyo obateeke ku layini gy'oyagala naye ne layini yaabwe giwe ekitiibwa ojja okusobola okubapoloota obateeke gwe w'oyagala era obafune mu kyoyagala. Nina kyendabye mu Uganda naddala mu bakulembeze naddala abo abatubeeramu aba gavumenti ez'ebitundu nze nkizudde nti abantu balabika tebamanyi na miramwa mituufu bantu gwe batambulira ze bayita manifesto. Ekyo kimu. Ekyokubiri osanga oli nga yeesimbye ku kifo ky'obwakansala naye ayagala kulima luguudo. Abantu bawa amagezi ki mu kulonda abantu abafaanana bwe batyo. Kakati nga sinaba kubawa amagezi waliwo kyenjala obbaggulirako. Bwe mba mujjukira twalina omukulu Professor Morris Ogengala Tigo nga yakulira opposition mu parliament oba oludda oluvuganya gavumenti n'agamba nti bw'eba budgeti ng'esomeddwa mu parliament ku bakiise bonna abakiisa 25 be bagitegeera abalala babaawo na mibiri oba oluusi babaawo nga na bifaananyi. Kaakati ekyo kijja ku mitendera gyonna egy'obukulembeze. Abantu ekisooka wano tebasoma biwandiiko kubyetegereza bugazi bwabwe na kubijjamu miramwa abasinga obungi abamu babisoma. Oyinza okwesanga manifesto ne mu bibiina abagimanyi balinganga ebitundu 10. Kati kyensaba naddala ba Secretary General b'ebibiina ebyenjawulo guno mulimu gwammwe ti mmwe mwennyini mukozese endere oba emikutu egy'enjawulo musomese abantu manifesto kuba tebazimanyi. Abantu bo batunya bakandideti baabwe n'ebyo bye babagamba nga bali ku budaala naye emiramwa gye mwawandiika wansi engeri gye mwagala okutambuzamu obukulembeze mwe batono nnyo ababimanyi oba abasinga tebabitegeera. Ng'oli kuba Secretary General bangi tubalaba emirimu emikulu gye balina okukola ate katuwala nabo beesimbyewo. Kati twebuuza emirimu gyabwe emikulu gye baliko oba bali ku byabwe ng'abantu nabo. Ebiseera ebisinga oyinza okwagala okuwambagatanya ebingi ate byonna n'obifiirwa. Ekyo si kirungi. Abasekretary General abeesimbyewo ekyo okwo kwagala kwa bibiina byabwe. Naye nze nga bwe baga oyinza okwagala okuwambagatanya ebingi byonna n'obifiirwa. Naye ekikulu emirimu gyabwe emituufu egy'okuddukanya ebibiina bagiddukanye. Buli political party etandikibwawo ng'eyagala kufuna buyinza na kukuuma buyinza obwo. Kati ba Secretary General osanga abamu tebalina emirimu tegimala gye bakola ng'abalabye nti basobola okugattako ogwo abalala basobola okugattako ogwo. Naye bwe kiba nga balaba nti basobola okuddukanya byonna emirimu emingi gye balina n'ebyo ebifo ebyokubalonda
baddembe tetubagaana kubanga tetumanyi bifa mu bibiina byonna lwaki bakikoze ekyo. Naye nga nze kyemba kuutira ba secretary general b'ebibiina musomese ne ttiimu zammwe manifesto abantu bazitegeere. Temutikka bakandideeti bammwe beesimbyewo abakulu b'ebibiina bokka omulimu ogwo gw'okusomesa manifesto. Okay, tulabye abantu bangi mu kiseera kino kye tulimu ate n'ekiwedde. Abamu bawambibwa, abamu bakwatibwa ne baggalirwa, abamu ne babaleeta ne mu mateeka ne bagaana okulamula mu butuufu ne beekyanga. Kati twebuuza Munnayuganda ekyo tekimukose kubanga twalabyeko ate ne Bannakenya kulaala emu ne baakutte ne babatwala abamu kati tebamanyi na gye bali. Simanyi magezi g'oyinza kuwa balonzi mu kiseera kino nga bawagira abantu baabwe. Kaakati nga tonnaba kutuuka ku balonzi soke tutunuulire gavumenti yaffe abagivuganya ne institutions kwe batambulira byo biraba bitya ebintu bino. Ekisooka bwe kibanga omuntu yamenya amateeka oba ng'ateeberezebwa okuba nti amenye amateeka gamukolako, naye kirina okubeera mu ngeri etaliimu mankwetu, kirina kuba kya busimba nga tewaliwo mankwetu. Kati abaana aba abawambibwa, omuntu bw'abanga azze n'akwatibwa, abantu abaliwo abamuvunaanyizibwa kwalibadde bategeezebwa ffe abamututte ffe bagundi era tumututte wano, kubanga yeetaaga bw'aba alina looya asaana okugobera ensonga ezo ne bammemba ba famire oba ekibiina mwali oba abantu abo batambula nabo. Okusinga abantu okubatwala okubakuumira mu bifo ebitamanyiddwa oluusi bavaayo nga balemaziddwa si kirungi. Bwe tuba tuzimba demokurasiya twalibadde tutambulira ku mateeka kye gagamba nti ffe abamukutte tuva mu poliisi, kubanga ebibiina ebira simanyi ebitongole byasimanyi mandeeti yaabyo bulungi, naye ffe tuli ba poliisi tumukutte tumututte ku poliisi Entebbe. Gye kibanga singa famire oba abantu bebakubira looyo bekibiina kikubidde looyo amanyi okusanga omuntu we ensonga ne zimuumunyibwamu ne tulaba ekyokukola. Oluusi ayinza okwesanga yeetaaga akakalu ka poliisi n'avaayo okwongera okukola emirimu gye naye ng'ate amateeka era gakola, oba si ekyo nga wakutwala mu kooti era kooti nazo ziramule nga bwe kiba kyetaagisizza. Kati ku nsonga z'Abannakenya tulina East African Community. Simanyi bulungi tteeka lya East African Community oba likugira omuntu okusala okuva mu nsi emu okudda mu ndala bw'aba ng'alinayo mukwano gwe, naye bwe liba terikugira ng'asobola okugenda mu nsi endala okukyalira mukwano gwe n'aba ng'alina kyakola n'akyetabamu nga tekimenya amateeka ga ggwanga eryo, mba sirabawo buzibu. Naye bwe kiba nga etteeka ligamba kimenya amateeka ago ag'ensi eyo ey'okujja ne yeetaba kati nga mu campaign bwe zitambula nga bwe twalabye ku nsonga za mukulu Kyagulanyi, amateeka galina okulamula. Naye bwe kiba nga amateeka tegalina we gakyogerako, tegalina we gakigaanira nga it is a grey area, a grey zone, then twetaaga tunulire obumu bwa East Africa, abantu abo balamulwe mu mazima mu bwenkanya. Bwe kiba beetaaga kuzzibwayo waka bazzibwewe, kiba nga basobola okweyongera mu maaso n'emirimu gyabwe nga tebali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka beeyongere mu maaso. Tweyanza nnyo, tweyanza ge twagala okwebaza musomesa Mwami Kibuuka Francis olwa okutubeererawo mu programu eno olunaku olwaleero eno gye tuyise Spotted News, amawulire ge tusunsudde. Omulabi waffe omulungi twagala okusaba ogoberere bulungi ku mitimbagano gyaffe, ensonga eno nga bwetambula buli ssaawa 10 olunaku olw'Essande programu gy'egirabangako. Tujja kuleeteranga abakugu ab'enjawulo mu fields ez'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo, asoomoozeddwa alina kyatuuseeko, naawe tujja kutuukako era tukusaba mutuwe bizinesi ate tutambuze obulamu. Naye ng'ekisemberayo ddala mukimanye leero tukutte ku byabufuzi. Mu byobufuzi tetukuganye nti londa gundi oba gundi, naye tukusaba kimu ggwe omulonzi akalulu ko kawa ekitiibwa, manya nti ggwe awo omuntu w'obukulembeze emyaka 5 egiddako bw'onaalonda ataakuyambe teweemulugunya, ate nawe tujja kuleeta nga ate weemulugunya ate nga ggwe yalonda. Musomesa nga tumaliriza nkusaba owumbewumbe ate tufundikire programu yaffe.
neeyanziza nnyo neeyanzeege omukisa guno ogumpeereddwa. Nze mu ntegera yange ebyobufuzi n'enzannya yaabyo njagala nnyo kye bayita okubeera mu think tank, era siri wa kubeerawo tojja kunsaba ku mmotoka nga neewanise kuleekaana kino na kino, sibikola. Kati ababikola babikole, naye naffe abalina okutegeerera eggwanga tulina okubaawo tulitegeerere. Kaakati bannayuganda bannange abafaayo okumanya, okuwuliriza, okusoma n'okutegeera ebintu nga ebitambula, tubasaba message zino bwe tuba tuzibawadde muzisaasaanye ewalala mu bantu baffe basobole okumanya omugaso gw'akalulu kaabwe, omugaso gwe balina eri eggwanga lyabwe, ate eggwanga balyagale. Teriiyo nsi ndala gy'ogenda kweyagaliramu okuggyako Uganda. Abatambuddeko mawanga ag'enjawulo mu kitegeera gwe bw'ogenda mu Amerika okukuba ekyeyo kubanga Abamerika batereeza demokulasiya waabwe era bwe batuuka ne bagamba ensi yaabwe is a country of opportunities. Kati kye tusaba Uganda tugitereeze nga bannayuganda etuuke ekiseera nga it is a country of opportunities for us who are here and for those other people who will come from elsewhere. Bannaaye mwebale nnyo, mwebalire ddala, twagale nnyo ensi yaffe kuba tetulinayo nsi ndala ku lwa Katonda n'ensi yange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo, tweyanzeege omulabi waffe omulungi. Ku mikutu gyaffe egya WhatsApp oba okuba ku ssimu eyo etambula ku mukutu awo wansi ogwa The Spotted News, tukulonderayo ekyo ekibadde kyekinyusi mu lunaku oluddako olwokubiri olwokusatu paka wiiki bweggwako. Kaffe ne tukikufundiza ku Sande. Omulamu ogwaleero gubadde ku byabufuzi, enkya tuyinza okubeera mu byemizannyo, oluddako tuyinza okubeera mu bya bizinesi, oluddako tuyinza okubeera mu byobulimi. N'olwekyo gwe weetegeke okubeera naffe, okutambula naffe ku Twitter kwetuli, ku Facebook kwetuli, ku TikTok kwetuli, ate tubalindiridde ku Sande jja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbadde muweerezaawo George William Kakoza.